Kyawandikibwa Matayo Matayo 15 13 Bayibuli egamba buli kisimbe kitanga omugulu kyataasimba kirisimbulibwa nange nsimbula eddogo eribadde ku mutwe gwange okugwa eddalu okuwunga okuzontowala okufa ebyo mbigaana ndiwakanya mbisimbula mbisibukula era mbinafuya mu linnya erya Yesu okuva leero kyawandikibwa Galatiya 6:7 mbukyosiga kyokungula mulogo gwe obikungule okuva leero mu linnya erya Yesu. Oli muntu walima kasooli akungula kasooli, omuntu walima sere akungula sere, naawe n'eddogolyo mulogo gwe bikwambale okuva leero mu linnya erya Yesu. Kyawandikibwa mu Luka 10:19 Bayibuli egamba twaweebwa amaanyi obuyinza okulinnya ku misota n'enjala ez'obusagwa, nange mbirinyako, eddogo ndirinyako, emizamba ngirinyako, amajiini ngalinyako, ebitambo mbirinyako, abafumba linyako mu linnya erya Yesu. Mako 11:24 Bayibuli egamba tusabenga n'okwegayirira ate tukkirize bukkirize bye tusabye tubiweereddwa. Dogo gwe nkujja ku mutwe, kusimbira ku mutwe, ogw'okunsiruwaza, okunywa omwenge, okutamiira, promotion yange aginyambule, ekyo nkigaana kiwakana mu linnya erya Yesu okuva leero. Kyawandikibwa Zaabuli 15:15 Bayibuli egamba tokwata tokomanga kwoyo gubayiwako amafuta, ndiko amafuta tekyali ddogo bayi mu linnya erya Yesu. Amin. Mukama Yesu Kristo kitaffe omwana omutukuvu tukkiriza oli Katonda kola ebikola kola ebyekisa kola eby'amaanyi. Amanya gange Nsubuga Muhammad Salongo. Yesu Kristo emizimu gyonna egibadde ku Muhammad Salongo egyo mizimu emisamba mu malogo mbigaana okukola omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mbiwakanya mbisimbula togende kati. Amin. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mbisimbula mu kifuba, mbisimbula ku mutwe, mbisimbula ku bwongo mu linnya lya Yesu Kristo omwana gwendiga nkugaana okukola omukisa emizimu egicyankalanya obwongo, emisambo egicyankalanya obwongo, amajiini agacyankalanya obwongo, ebitambi bicyankalanya obwongo togenda nate kusigukulwa n'emirandira ngitema. Bayibuli egamba negamba tubakabukirange nk'oku Yesu Kristo abakabukiranga nange mbakabukira togenda nate ejja kukolera nkugobayo Yesu Kristo nkuwakanya nkusimbula nkusigukulwa nkunafuya toda akazimu gwe Yesu Kristo omwana gwendiga n'amaddaga ebibasimba ku malalo g'abafu abagwa eddalu kale emizimu egyo abasuruwala ebintu bigaana okukola omukisa gwangu n'omusaayi ogw'omwana gwendiga toda akazimu gwe okufa amagombe bigaana okukola omukisa biwangulira ddala obutadda mu linnya lya Yesu Kristo. Negamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni, ono tagenze mu ssabo adduukidde gy'olwo okunoonya obulamu. Kale emizimu mwe, emisota mwe, emisambo mwe, majiini mwe todira ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Naawe mukazi gw'omulogo okolimidde n'abaana bo n'ennyumba yo mu linnya lya Yesu Kristo omwana gwendiga Mukama yongere kusumulwa musajja gwe okulokola n'okuwonya olinamu oteerwe osumulwe obeerwa ddembe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Todira ddala mizimu mwe. Mukama Yesu Kristo nkusaba okole onye osumulule Yesu Kristo emizimu gyonna gisimbulibwe ddala olye emmere mu linnya lya Yesu Kristo olye emmere Bayibuli negamba nti buli mmere ya lubuto na lubuto gwa byakulya. Sitaani nkuwangula emizimu egimusibye enjala emisota egijagala kumuta egaana okukola omukisa emalogo gamulemesa okulya nga gaana okukola omukisa nga simbula okuva mu lubuto okuva mu kifuba mu Yesu Kristo
bera mulamu mwini Yesu Kristo mwana gwendiga yeze watebwa sumulwa bera wadende tobya kazimugwe ugano kwa omukisa butada mwini Yesu Kristo mwana gwendiga emisota jona emisamba jona togendego era nkusimbulira ddala okuva mu lubuto okuva mu nzira okuva mu lubuto okuva mu lubuto okuva mu lubuto togendego kyawandikibwa Luka 10:19 togende nate yangu ove mu mubiri yangu ove mu magumba yangu ove mu magumba yangu ove ku mutwe yangu ove mu lubuto yangu ove mu lubuto mbale mirundi 7 mwini Yesu Kristo gumu mwini Yesu Kristo ebiri mwini Yesu Kristo 3 mwini Yesu Kristo 4 nkusimbulira ddala obutada mwini Yesu Kristo 5 mwini Yesu Kristo 6 obutada mwini Yesu Kristo 7 nkuwangulidde ddala mwini Yesu Kristo mwana gwendiga Mukama ongere kusumula n'okulokola obere mulamu oteerwe osumulwe obere wa ddembe ove ku nkomo lya sitaani n'enjogera za devil ziwangulidde ddala nzikutakutula mwini Yesu Kristo beera mulamu oyezebwa teebwa sumulwa beera wa ddembe mwini Yesu Kristo Munazaleesi ekyo kiwedde amina pastor amina mpone Mukama Katonda Nsubuga Muhammad Salongo kiwedde ekyo tujja kuddamu amina ye kasamba kambi yingide na maaso era bisiwa siwa daleke abajamu ebikyambu